Abatuuze ku kyalo Kiwanga mu division Goma bagudde mu ntiisa omukumi wa kampuni ya Pyramids Security Group abadde akuuma essuli ly'amafuta ery'Amero wakubye omuyizzi wa UC Amasasi agamuse afande wa mmere ku mafuta kwennyini wamukubidde. Omugenzi Rodin Wamanya agaba abadde asomye ebyobusobozi kati oli n'agamba tolina ky'oŋŋamba n'ekyo ekimundu kye ekitaliimu masasi n'asindika asikaali kati n'asikaali naye n'akolaki n'amusindika kati bwamusindisa waliwo omulala aze ng'adduka ava mabega woono kati babadde n'omulala gwe bakomuniketinga naye wali mabega simanyi oba babadde balina bye bapima sitegedde kati ono bwaze ono n'akuba ono ow'omu maaso amasasi ono ow'emabega n'addayo n'adduka. Okusira ku batuuze nti bivudde ku mugenzi abadde azina abapunta okupima ettaka lya nnyini lyamulekera okulabirira okusaba asikaali aggyeyo olukoba n'agamba asikaali musabira kingoyedde olukoba ngena asikaali olusike nujjeyo n'agikokinga n'amukuba erisooka mukuyayala n'addamu n'amukuba eryokubiri tuba tukuŋŋaana n'addamu n'akokinga n'agamba muveewo. Wakati mu kulipima olukoba lugudde ku ttaka ly'essuli ly'amafuta erya Meru n'alinnya ekisenge okulugyayo ono wafunidde obutaka n'omukumi tugumi n'akuba amasasi agamuse abatuuze avumiridde enkwesa emundu embi eri mu bantu era ne basaba gavumenti eddemu okutendeka abakuumaddembe bonna ku nkozesa ey'emmondo. Nze mbadde nteesa batuyambe batweyininge ku bantu baabwe n'emmundu babawera babuleti bagamba n'obusungu mu bantu buyitiridde nga busaana bukendeere balina obusungu bungi tebabatoola ku busungu ate twenkanya obusungu nabo ku ttaka lyagaba kuli kukola gina ebizinesi ez'enjawulo era bano bagamba nti abadde landiroodi waabwe kubanga nzize nga landodi bakolaki bwena ngenzirukiddeho ojjo olaba nga bamubandi musirikale amukubye amasasi mu kiseera kino essuli ly'amafuta erya Meru likuumibwa bajaasi nga y'omukumi tugume akwatiddwa poliisi. Oli tamala nakuwuliriza nsonga amala gafulumya sasi so kati bafuna engeri gye babawabulamu. Omwogezi wa poliisi mu Kapitolian Patrick Onyango ng'oyamu ne ku lukumu lw'essimu alambuludde ebibaddewo. Bayombyemu kusooka ate owa security guard yavaayo namukuba amasasi 2 ku lubuto. Amasasi guno naye badde tanaba kufa bagezezaako okumutwala mu ddwaliro kufuna obujjanjabi naye okutuukayo naye n'afa. Akisiza okukwatibwa Katugume ng'okuleza kugenda mu maaso nga n'emmondo yakozesa saako n'ebizibiti ebirala babifunye. Omukuumi ali mu kaduukulu kaffe bamuyita Tugume Kadiri alina emyaka 27. Akuliza abantu babeere beegendereza eri abakuumye ensangi zino. Twagala kukubiriza abantu mulanga anti munange nnaku zino abakuumi maddala aba private security guard tebanaba kufuna obutendeka obumala mbeere bagenderevu nnyo n'abakuuma abo. Agabaye mwezi wa UC wokubiri okubibwa amasasi mu bbanga lya wiiki 3 ng'omulala Natasha Nagayi eyakubibwa poliisi alwanyisa obutujjuti Bangole Dismas byeragiza okugula ennyumba gy'apangisa ng'alowooza nti ya muganzi we ono ye yakuba ku mato. Lydia Nakiguli yakusakidde guli nkulwawo KTV.